Polisi y'obutonde bw'ensi yambibwako ekibinja ky'abavubuka okuva Masaka yabuze okusaawa mmere emmwanyi ebyasangiddwa mu lutobazi luno. Adumira polisi y'obutonde bw'ensi mu bukiikaddyo bwa Uganda William Panoha ayogedde ku kikokero kino. Abantu tebawulira tebagala kuwulira yalooza nti olwokuba alina taito asobola okukola kyayagala kyonna mu lutobazi oba mu lusaalu. Abatuuze banenyeeza polisi obutabalabula ate ne bakunona byabwe. Jangu n'abantu muteeke omusomo ti abali mu kisenyi mwenna muvaamu ng'ennaku z'omwezi bweziti abalinamu lumonda aveemu abalinamu kasooli aveemu nesi kujja n'obazindukiriza. Netine nemmere beeribwa abaana bange naye ne mu kibuga yeeribwamu era eva mu bisenyi bw'emutyo nakati bw'ogikutte ogisaaye labo bintu nabo nkuleetera engoye. Omukungu avunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Bukomansimbi awakanyiza okwemulugunya kuno n'alabula nti ebikokweto nga bino bya kugenda mu maaso. Abamu nakabawa ebbaluwa ezibalabula emirundi ebiri bwe tujja bwe tubagaana n'oteekamu nti tugenda kuvaawo tujjawo mmere yaffe naye ate ogenda okulaba eyalese ali kuyiika emu ogenda okutuuka ng'ali kuyiika nga nyo. Basonyiwe taata kwaze mbadde simanyi bajja bamuzula ndi bwomu. Abagombeddwamu obwala batwaliddwa ku kitebe kya poliisi Masaka.